nina obubaka buno bwenjagala onyamba ontwale wa president. Ennaku entono eziyise nayibirizibwa awantu nosangibwa awantu kukwata supermarket eruruwa eyo nensinkana abaami baali babiri. Owokusatu nayimira nga bali ebbali naŋŋamba nti bagala kundaba ne mbabuuza mwe baane nga sibategeera. Nga ŋŋamba twagala okukola ekintu kino bw'onookikola kijja kukuyamba. Ekisooka emisango gino gigenda kuvaako gyonna n'egikuteekebwako kati gijja kuvaako. Kisango ekyo kibaŋŋamba ekyokubiri ne baŋŋamba gamba nti wakwata ssente n'ozitwala wa General Wangina nk'ozijja wa Siraaji ng'akasiimo kumwebaza. Ne ŋŋamba sisobola kukola ekyo kubanga njja kuba mpaayiriza, ate bwe kinaazuuka nti mpaayiriza kijja kuba kibe. Kati mukwana wange Balamu awo nze wentuuka nenziruka famire nempa amagezi nega nti dduka kubanga abantu bano bagenda kukwata bakutte. Kati mba nkyali awo nendaba nga waliwo ate abantu abamu ngenda okulya nti waliwo abanoonya nga simanyi, naye abantu b'omwoyo omulungi ne bambuulira. Kwe kukwata neninya ennyonyi nenva Uganda nezijja ne South Africa Sudi. Naye navaayo ng'obulamu bwange butiisa kubanga nawe bwe ssaawa 24 oba nkikiriza bwe mba nkikiriza emisango egyanteekebwako egya conspiracy, emisango egyanteekebwako simanyi naforginga covid, simanyi something nforginga ntya covid certificate nga sikola Ministry of Health, ng'ate ne ku dashboard bagambibwa nti kwendi eya system. Lwaki tibabuuza ba system? Lwaki banoonya nze? Naye ebyo byonna bijja kuzuuka amazima. Ne nsaba na Uganda, nsaba ne president mukubire omulanga ntagendeko mu ofisi ya Faanina Kalema. Faanina Kalema talina buzibu, naye waliwo abantu abamuliko. Waliwo omwami gwe bayita bangambire tibamuyita Kakuuka bakawuuka, simumanyi tandaba nko naye ndoza tantuuzanganya nako. Naye bangambye nti ye akwata n'asindikira mukyala weeri, bonna bali mu justice yemu. You can imagine omwami akwata n'asindikira oli n'agamba musala omusango. Kati bino babiŋŋambye olwo ne babimbunyumiza abaami bali ne baŋŋamba ng'omanyi nti Kawuka mukyala we deputy wa DPP, ne mugamba simumanyi mukyala we. N'agamba kati kazi kankubuulireko, mwami Kawuka bw'amala okukwata era yakuteekako ebisango bino yalagira bakwate, simanyi bayi consultant bakukwate. Bamala agaba mukyala we n'amukubira essimu n'anga nti fayiro eyo iteeke mangu mu kkooti olwo process n'etandika. Ebyo bye bindiko ssebo. I don't know what to do. I'm not scared. I'm strong in Jesus' name. Naye Mr. President nkukabira, Mr. PPS mbakabira, there is selective justice. Catherine Kusasi atasobola kubeera bweru, yagenda free. Kisanja ona yona misango kamya n'abalala bo baabata terabuuza na kubabuuza. Naye nze ndi mu buzibu. Why do you want to sacrifice me as a lamb? Mwana onyereze wange ne mutalabayo kintu kyonna. Why now? Mr. President, kusavinze emyaka 26. Is this how you should pay me? Mr. President, atolagana mukalu nakusabira. Is this how I should be paid? Nina obulumi tabamu bakosa office ya Faanina Kalema nga Faanina Kalema tamanyi nti bakosa office ye. There is selective justice against me. I call upon the president. Nsaba president Faanina Sale banyambe banzijeko ekintu kino. I don't want to be nina bingi besagala kwogera. Mr. President, twayogera n'ongamba njogere ne night. I have not got a chance. Abantu bano bamanya nti nayogera ne night kubanga bambuuza night ogenda kumugamba ki? Bambulira tebyokugamba night ninga